byonna bigenze ne mawulire kubanga lwolo article yafuluma gegamba the Church of Uganda Provincial Chancellor, Senior Lawyer, Counsel, both Muhaire is in hot soup after leader from Luweero Anglican Diocese petition Archbishop Kazimba Mugalu, his immediate boss supervisor, claiming that he is a man trying to frustrate Samuel Karibala and Abel Sirwanja from becoming the next Bishop of Luweero Anglican Diocese. Sigenda ngenda kusaba ekigambo kimu. Nafunye information nyingi nnyo. Butya boyingidde mbintu ne sagala ngenda kusabusabe. Nga buli aganyo genda ku mainstream media ya Uganda. Nga ne mu court wabiremesezza. Nze nsono kusaba ng'omuntu. Sigala ku headquarters za Church of Uganda okole emirimu gya Katonda. Leka bandaluweero n'abakulembeze abalijo. Berondira omuntu gwe baagala agenda obbakulembera so sigwe baka akaatikako omuntu wo olw'okuba oyina endowooza nti abantu abagenda okuteekebwawo bagenda kuba tebakolagana na nkola gy'oyagala bakolemu emirimu olw'okusapootinga yoseriti baabulwa. Ebiweereza bwa Katonda tebubeeramu bya bufuzi. Gwe kanisa ogifuddira bya bufuzi kubanga buli kimu oyagala kubanga okolera Museveni nedda ssebo. Museveni si yakulonda okutuuka awo, bantu baakulonda. Leka church n'obukulembeze obutambule nga bw'olina okubeera. Kazimba Mugalu nkuddamu va mu mivuyo gy'Eruweero, leka abantu abateekayo applications zabo okulondebwa balondebwa bakulembere Luweero so si ggwe nga bw'oyagala. Nkusaba busabi ekyo kikomye va mu mivuyo. Kati njala kukola ku ggulire lino mbateera amasimu. Eggulire lino lisoma litya? Temwewuunya munnongoosereza Nobert Mao z'agenda okuleeta. Nga mulimu ennongoosereza egamba nti Abanyarwanda bayingire butereevu mu constitution ya Uganda era bafuuke agamu bafuuke erimu ku ggwanga erisangibwa mu Uganda temukyewuunya. Era bwe muwulira nga waliwo amendment ekoleddwa nga Mao agireese temwewuunya okuggyako ng'agisudde mu kasero. Lwaki njogedde ekigambo kino? Mugenze mulaba abantu bangi okuli Frank Gashumba n'akabinja ke abazze boogera ebigambo bingi nnyo. Okusookera ddala ndi mwennyamivu nnyo olw'obumenyi bw'amateeka buli mu ggwanga Uganda. Uganda y'ensi yokka amateeka gye gatakola naye ng'ate abakulembera eggwanga si Bannayuganda, ba-refugee. Nga n'amateeka gafuga aba-refugee gamanyikiddwa bulungi nnyo. Bwe mutaasitukiremu na kwogera nsonga zino eggwanga ligenda. Lwaki? Museveni kennyini si Munnayuganda ne famire n'abatufuga n'abali mu magye basinga obungi. We twogerera entale ziri mu Congo muziraba era zisibuka ku bantu beesenza ate ne baagala kufuuka bannansi. Mu Uganda abasajja Abanyarwanda baludde mu bbanga ddene nnyo. Abamu baafuuka Baganda, abalala baafuuka Batoola, abalala baafuuka Banyankole. We don't have any problem with them. Naye waliwo akabinja akatufudde omuze ogw'okupromotinga ekigambo kye bayita Abanyarwanda mu ggwanga Uganda nga baagala kufuuka kintu kirala nnyo. Kino kinnumya omutwe. Ate ng'abantu bano bakikola kajjonjo bakikozesa kajanjala kumanyiira. Tukimanyi nti yoseeri mu Uganda mulimu Abanyarwanda bayingiza obuyingiza nga si bali abasooka abasukka mu bukadde obunakati. Nga mulimu mulina babeeyita abalaalo abatambula okugenda mu mambuka kati bali mu Buganda. Waliwo baasomba direct kuva Rwanda ne Burundi abala basikyaba obujulizi buli kimu kirina. Eri abaava e Tanzania nga Magufuli Pumba bazobagoba abo nabo we bali. Kati bano bayagala okwasaganyiza mbona bafuule Bannayuganda. Naye kati waliwo akabinja babeeyita ba activists nga bagaba bamye passport babamye ekimbwa ate Banyarwanda. Kati amazima gali bwe gati. Munnayuganda ensi yo bagiyita Uganda. Tosobola kugenda kufuuka munnansi wansi ndala. Sigenda kutwala mu magulu meeru kankutwale mu East ne Central Africa.
teri muna Uganda asobola kuva n'ogenda n'ofuuka munna Kenya. It is impossible. Teri muna Uganda asobola genda fuuka munna Kenya. It is impossible. Oba mu South Sudan, oba mu Congo, oba mu Nyarwanda, oba mu Burundi, oba mu Tanzania. It is impossible. Ojja sigala ng'oli munna Uganda. Njogera ebintu bino mu ddoboozi ly'ekimpoozi. Lwaki olowooza omuntu azaaliddwa mu Uganda nga constitution z'omuntu bw'azaalibwa mu Uganda era munna Uganda n'atandika okwereetamu omuzoga nti naye teerowoozaako nga munna Uganda ayagala kwefuula omunyarwanda ate ali mu Uganda ng'ate tukimanyi nti omunyarwanda alina kubeera Rwanda era nga bakipromotinga nnyo. Lwaki goloza ki ekiri mu kintu ekyo? Wano nze ndowooza bwe nti abantu bano bakikozesa kajjanja n'akamanyiiro akasusse nti baagala kwefuula nnyo ekitalo okusinga amawanga gonna agali mu Uganda. Kale bannyabo ne bassebo ngenda bagamba olwaliro gwawulira yenna nga okubeerako mu Uganda nga munna Uganda kikuzibuwalira ng'owulira oyagala fuuka munyarwanda munna Uganda ali mu Uganda ngera owulira bakunyigiriza nga tekisobola kubeera kuba omusajja oyagala kibeere. Kyangu nnyo. Eggwanga Rwanda likulaakulanye okusinga Uganda mu buli kimu. Kiki ekikubeeza mu nsi etakuwa mirembe nga Rwanda waliyo emirembe? Paakinga ebintu byogende Rwanda. Kubanga Uganda eri bannayuganda abazaalibwa mu Uganda ng'Abanyarwanda abajja batula mu Uganda ne bafuuka amawanga amalala ne babuliramu ne bafuuka bannayuganda. Simple as that. Tewali abalinako buzibu. Nemmwe mulina ekintu kye muvuga kati kye tutategeera kye twagala tudiscussingeko olwaleero kubanga kiyitiridde. Ngenda bazanyira akatambi k'omukazi n'ekyenkagaddemu waliwo ebintu bikajje lindako nabagaye bwe mbanzanya video nsooka janalizinga. Omukyalo n'ayogedde ebigambo ne ayina ebigambo byeyogedde byenjala muli mu katambi kano. Nina olutalo lw'essaayingira mu Bwakabaka bwa Busoga saaluyingiramu naye omukazi ono n'ekigambo kyeyogedde mugenda kiwulira. Naye kansooke mbasomeredde Elementa bw'agambye Elementa Abanyarwanda group push to become Ugandans. Bano boolaba pushing okubeera bannayuganda baagula amataka baazaala abaana balina abaana mu Uganda. Kiki ennyo kibasindika? Kati njagala ompuliriza akatambi kano ak'omukyalo ono ng'ayogera. Njagala ompuliriza wuliriza kigambo ku kigambo. Gwe kennyini ogenda kufuna ekyokuddamu. Nti wajja ddi? Ne weebuuza bwe nali nnonda lwaki tebambuuza nti wajja ddi? Ariko Abanyarwanda nabo bamwe busanga batooresha bakaguhata gutoora dutoora ibiki byo tudashobora kuboneramu amahoro. Tusaba tewali kitwogeza naye tusaba tulema ososolebwa. Bwabanga bambi waliwo awasa Uganda ne mugizaala munaatusonyiwa oba mulinamu amawanga ge mwazaalira mumukkiriza nti n'Omunyarwanda mu ggwanga lino mutuuza si mugwira. Kale nalabibabugendo njera kyenjagala osooka owulirize mu vidiyo ngenda kutesimu. Kyenjagala osooka owulirize nabagamba bw'obanga olaba akatambi kekiba ekifaananyi ky'omuntu nga bakikubye kye tuyita still photo kisome photographic interpretation. Bw'oba owuliriza vidiyo sooka osome olulimi lw'omubiri kye tuyita body language, then osome facial expression face eyogera ki, then owulirize tone omuntu ebigambo engeri gy'abifulumyamu. Omukyalo bw'aba ayogera owulira alinga alina akasajja ku mutima balina ekintu ogenda kulya tone. Ekigambo tone omuntu engeri gy'ayogeramu gy'afulumyamu ebigambo muli ekigambo kiri nakulya bw'obanga osinkanye omuntu wuliriza nnyo engeri gy'ayogeramu nga ekutegeeza either mukambwe si mukambwe munakkiriziganya temujja kukkiriziganya gyayongera okwogera asobola okutuusaako kubanga omuntu okutuusaako obulabe tatandikirawo omuntu agenda kutuusaako ne kiva mu kwogera ng'atandika okwambuukiriza bw'ati nga yeepika. Bw'oli omukyalo n'engeri gy'ayogera body language esoma kirala, facial expression esoma kirala, tone engeri gy'afulumyamu ekigambo
kati kyenjagala osokoze mu katambi kano konna era bw'oli omukyalo ono gendola video za Frank Gashumba ng'ayogera ky'okola nti bano bali aggressive nnyo batta nnyo abantu kubanga bo balina ekintu ekibatambulirako ekikolimu ekyokutta kubanga bo omulimu gwabwe kutta okubeerawo okulina okutukuya omusaayi ky'ova olaba nti they don't settle in any area ky'ova olaba nti badde batambula all along tebasetulinga for less bo omuntu nga kankabazannyire kankabaddeemu muwuliza ka video kano bulungi nnyo nti wajja ddi ne weebuuza bwe nali nnonda lwaki tebambuuza nti wajja ddi ariko abanyarwanda nabo bamwe busanga batoolesha bakaguhata gutoora dutoora ibiki byo tudashobora kuboneramo amahoro tusaba tewali kitwogeza naye tusaba tuleme ososolebwa bwabanga bambi waliwo eyawasa Uganda ne mugizaala munatusonyiwa oba mulinamu amawanga ge mwazaalira mumukkiriza kino Omunyarwanda mu ggwanga lino mutuuza simugwira kandi narabibabugendo njera ndabibabwira n'ibikibazo okuvuga ngo Rwanda ni hafi na Uganda niyo mpamvu muhora mutuvuga ngo twaje ryari bamikwano tusaba busabi mukkirize nti tuli bana Uganda Abanyarwanda ninzongere kumva uvuga ngo mudde wammwe nabagamba tugenda n'omulangira wammwe kyo kye muba mumanya tugenda newe Busoga awe tugenda n'omulangira wammwe emu tugenda n'owe Busoga ani owe Busoga nagaana okuyingira mu ntalo z'obwakabaka bw'e Busoga mu bintu ebibadde byonna n'ekyenjagadde abantu bano balina kawo mentality bwanyiiga ennyo ajjayo information yonna entalo nazirabanga muzirwana nti ono bwanyiiga ajjayo information n'agikuba ku mmeeza muwulire bulungi nnyo kankazeeyo wano kyenjagadde mutegeere omanyiza nazidda bbali n'ensirika naye nga nze statement zange nazikola kati uli omukyalo ono ng'ayogera tugenda n'omulangira wammwe kyo kye muba mumanya tugenda newe Busoga naawe tutaajana babbi tumutwala kakati mutugoba tulagewa kimwabaki abatalina mu mitima gya kisa mutubabalire kandi mwa Abanyarwanda mwumva yuko bakwiye kugushaka yuko buraza kubabyarira abana beza ariko ureba icyo bakora bene wanyu ukumva yuko bafite kugukoresha ngo Umunyarwanda afite ubwongo naye ngate bakwagaliza wahumura amaso nubireba ndabasaba kugira ngo muze mu mubano dufatanye tubyumve kimwe duhagurukiremo nk'Abanyarwanda dushira ubwoba nuvuga ko nyirirwa apfe ntago ari umwishe iki turakivuga kuko nuko kimeze nje nzababwira Urunyarwanda kuko murarwumva kandi murabizi kuko I'm proud kuba ndi Umunyarwanda pe ndaruvuga cyari ururimi rwasisobora kogera njogereki bane nzi Rwanda sigenda yera bobo ya garanti walayo si cyaranga nayo ndi mu na Uganda murumva rero ico mendera nacho abanyamubano ofisi zacu ziri na tete twarazikinguye mu mubano turafasha Umunyarwanda uko dushoboye kandi dufatanyije hamwe namwe ikindi turakwakira kugira ngo ube member w'umubano registering winjiremo Uganda ela kkula lya Afrika kyova olaba nti abantu bangi bayayaanira eggwanga Uganda okulaba nga balyezza bandiryayaanidde nti Wakiri nabo bafuukeko bannayuganda naye ate ne batalwanyisa bannayuganda abazaaliranwa okulaba nti ate bo baagala bali bafulumye bo beeyagaliza kubanga bakimanyi nti Uganda buli kirungi okisangawo balyagala balyeddize naye ate tebaagala kulibeeramu ne bannayuganda bannyini lyo
abazaaliranwa nti balwana nnyo okulaba nga Wakiri bannayuganda battibwa ng'embuzi. Balwana nnyo b'okufuna obutuuze. Kasita oyogerako n'obagamba nti bannange eggwanga liriko bannannyini lyo, bw'oba omanyi olina gy'ovudde, kkiriza gy'oli musenze busenze mu Uganda. Era essaawa bw'etuuka olina okuba n'ebikwogerako ebikukkiriza okulibeeramu eggwanga lino. Kibatabula emitwe ne bateekawo embeera nti mubasosola. Lwaki mubayita Abanyarwanda? Ne weebuuza nti omuntu kyatuuka ddi ng'okugamba eggwanga lyo nga ddala kivumo. Bano embeera gye batadde ku bannayuganda babagambye bo tebalina gye balaga. Eno Uganda ly'eggwanga eryabwe. Twebuuze nti Rwanda ki ekyatuukayo? Tukimanyi bulungi nti Rwanda ly'eggwanga erimu kulikulaakulanye kati nga lisinga ne Uganda okukulaakulana. Bannannyini yo bandibadde balyenyumiririzaamu nnyo nti Wakiri eggwanga lyaffe naffe likulaakulanye, terikyabalibwa mu buwanga obuto, naye ate balyevuma bwevumi era baddukayo enkya n'eggulo nga bayiika Uganda. Bandiyise mu Uganda ne batakola bikolobero ku bannannyini Uganda, naye bwe bayiika mu Uganda balwana okulaba nga babaggyako amataka gaabwe ku kifuba nabo bafuneko ew'okubeera. Balwana okulaba nga babatta babasaanyaawo bo basobole okwokupayinga eggwanga lyaffe. Bwe bavaawo nga bagamba nti ate mmwe mubasosola, tebeebuuzizza nti lwaki abannayuganda batusosola? Bw'ova gy'ovudde ne bakusenza ate n'otandika empisa ezitajja nsa mu bantu, gwe b'osanzeewo bookirako oba oyagala bakukolere ki? Mba ndowooza nti buli muntu olina okumanya gye bakwagala. Bw'obeera mu ggwanga lye batakwagalamu ng'ate ewammwe bali bakwagala, kiba kirungi n'okwatamu ebyanguwa n'odda ewammwe gye bakwagala, n'olema okubeera gye bakwevuma gye banaakusindisa oluti ng'ekikere. Bwe bati Abanyarwanda batabuse, bagamba bo Uganda y'ensi eyaabwe era bagirinako obwannannyini. Kati tusuubire nti Uganda yatondebwa ng'erimu amawanga abiri, erimu bannayuganda n'abannalwanda.